Omunyo kusatu tugulungira mu kibuga eky'Embarara mu nteekateeka nate ez'okulaba nga tutegekera ku Crusade Gagate. Ekyo kyolaba kibuga eky'Embarara nga bwe kifaanana ekyatandikibwawo mu mwaka gwa 1901 ate mu mwaka gwa 1974. Mbarara City olwaleero nefuuka negenda ku mutendera ogwa municipality. Bwetwogera ku kibuga Mbarara kyolaba kana akadde wetusimbye amakando okutusako ensonga ez'enjawulo ng'ate bezigenda mu maaso mu mwaka wa 2020 ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu nate yadda ku mutendera ogwa City. Mbarara City olwaleero gye twogerako era tugenda okuba nga tukuŋŋaanye ng'ennaku z'omwezi 26 balina ebintu bingi betayinza kubuusa amaaso bali mu Western Region bantu balunzi era mu mbeera y'emu ebyentambula babikwata mu ngeri ya kinnawadde okusobola okulaba buli kimu nga kitambula bulungi. Ebyemizannyo y'emu ku club ezasumusiza okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala nga Mbarara City eyo Mbarara City nate ewagenda okubeera olukuŋŋaana olwa Crusade oteekeddwa House of Prayer Ministries International n'omulamu ogamba nti amagumba amakalu gagenda nate kubanga gaddako ennyama buterevu. Nate nzikiriza nkubuuzeeko gwe akyatwekumiddeko muzzukulu wa Katongole Semagana Farouk Saazi n'Oluzeti Kalungi nga tuvudde mu kukulaga ekibuga eky'Embarara buterevu. Tugenda kutandikira ddala mawule gaffe ng'ate bwe gatambudde olunaku olwaleero. Omukulembeze w'eggwanga lya Uganda Jeno Yoweri Kaguta Museveni nate abaddeko mu Greater Masaka mu nteekateeka ez'enjawulo okulambula butya nga ekibuga we kitambula. Mu ngeri ennyinimu bw'atakwata mu kisibo embuzi ezifaanaganga President Museveni nate alambudde abalimi ab'enjawulo ng'ona basiimye naddala bali mu kyotera n'ebitundu ebirinaanyeewo olw'emirimu emirungi gye bagenda maaso n'okuba nga ate bakola era nga bannamasaka basiimye President olw'ebirungi nate nabo byabakoledde. Ffe munnyo katugendeko e Masaka. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alambula ebitundu ebya Masaka era abakubiriza obuteetundako ttaka balikozese okugaggawala n'asiima bye bakola. You Masaka, now that we are and the people of the cattle corridor, now that we are beginning to wake up and know how to make money, please stop the culture of fragmentation when the head of the family dies. Abalimi b'emmwanyi ekyotera gattako abali ekyesiiga n'ekyannamukaaka ssaako kakunyu wakubakwatirako babagulire emmotoka ezizitambuza ne pampu za sola okukuba amazzi okufukirira ke bazuukuse okwenyigira mu kwekulaakulanya. But you should find a way of making it an energizer and a nutrient. The food also, because if you do research in Indonesia, they have done that. They have done kawa, which is mixed with milk and with sugar. Masaka ekoseddwa nnyo okubomoka kw'olutindo ku mugga Katonga era Mwami Museveni agamba yalengerera wala ne bakola oluguudo lwa Mpigi Kanooni Sembabule. Kati oluguudo luno oluva wali Empigi okuyita Erumunda Kanooni Kabulasoke Kisozi Madu Kisozi Sembabule twalukola kubanga twalina okugulawo ekitundu ekyo wadde Katonga yatwawanyizaamu naye tubadde tetusobola kusanyalira kubanga erengera abasisinkanye ku Masaka Liberation Square omuli abaana b'amasomero era ssentebe wa disitulikiti ey'e Masaka Lukyamuzi batemye ettowa asiimye gavumenti byekoze. Nze ndi wa Nuupu nga bwe bakugambye naye enkola za gavumenti sizisimbira kuuli. Bwe ndaba ebituyamba tugenda nabyo. Sebo nkwebaza olw'amasomero g'otuzimbidde. Nze nakamala mu woofiisi emyaka 2 naye agazimbiddwa Masaka district wegali amalwaliro wegali ebyamazzi otuyambye jo lwe watuwa ssente lwe twakubwa omuyaga sebo ssente zatuuka bulungi.
Rosemary Namayanja omumyuka wa Ssaabawandiisi wa NRM alambuludde ku byasuula NRM e Masaka mu kalulu aka 2021 neegattibwako abakulembeze abalala. Let me thank you, Your Excellency, for your tireless efforts in drawing all the remaining 39% households into the money economy in Uganda. Tuli wano kusonga za okugagawala. Ogamba ntino nti oyagala nti abantu bonna bagagawale. Si kyekyo President eno awulidde bulungi. Webale awulidde bulungi. Bya Muhammad Wamala, Mukisa Ronald ne Wandulu Bonne Salt TV.